Ebyo nga tubitadde ebbali oluvannyuma lw'abalabi ba Bukedde TV okudduukirira abaana b'eruuka abaali bakuba bbulooka nga babatwalira ebintu ebitali bimu. Maama ne jjajja azaala eyali taata w'abaana bano basaze olukujjukujju olw'okubba ebintu by'abaana. Kinajjukirwa nti nnyina abaana bano Galinda yasula abaana bano n'asalawo okugenda n'omusajja omulala ate nga ne jjajjaabwe Samuel Magambo eyandibadde ow'okubalabirira abadde nga yasulire gwa Nagamba. Maama g'abaana abo yaji yafumbirwa agandi azira mu maka yabaleka awayitayo. Abamu ku batuuze abatagadde kulabikira ku kamera za Bukedde TV bategeezezza nga nnyina w'abaana bano bwe yazalawo okubaabulira n'afumbirwa omusajja omulala era nga mu bbanga eriri wakati w'emyezi 3 n'emyezi 4 abadde nga akomawo omulundi gumu gwokka okubalaba. Nze ku lwange nvumirira abakyala abaleka abaana baibwe ne bajja ne bafumbirwa eruuyi ng'ate baidi nti lata waibwe eyandibeka abaana bo yafa. Wabula olunaku olwaleero Bukedde TV wetuukidde awaka wabeera abaana bano nga jjajjaabwe Samuel Magambo ali mu kuwansiganya ebisongovu n'abamu ku batuuze oluvannyuma lw'okumulemesa okubuzaawo bazzukulu be. Era bwe babireese nkakasa ono bw'abuuziddwa gy'abadde atwala abaana bano azzeemu kimu nti jjajjaabwe azaala nnyabwe yafudde era nga abazzukulu babadde bateekeddwa okugenda bakungubage. N'olwaleero abaana bano bafiirirwa ddaada waibwe azaala maama waibwe yankoba ati beeda abaana obaleete baje balire dada nokijja abantu mu mbeera era bwe batyo ne batandika okumusoyasoya kajoji kyo ky'ebibuuzo n'ekiddiridde kubadde kulagira abaana badde mba nkusomere basome. Ekingamiisa obusuulu n'okukoba manya baleeta emifaliso egyasooka baawa abaana baleeta emifaliso egindi bagitwala mu lusozi bano ye bafuluma baleeta emifaliso egindi bagitaire mu nnumba mule olikuwulira. Ekintu ekisinze okukyankalanya abatuuze kwe kulaba abaana nga beetisse ebiveera by'engoye ate nga n'ensawo zaabwe zibadde zikubyeko ebintu ekiviiddeko abantu okulowooza nti osanga Samuel ne nnyina w'abaana bano babadde beekobanye basobole okubuzaawo abaana. Emikono gya gavumenti abasaano tibabo kulowooza nti ye ddaada g'abaana kayoyidde olowooza okunaga obuyambi obwidye kiba kikolwa kikyamu. Kyokka kitegerekese nti ono ekibadde kisinga okumujja mu mbeera kwe kulaba nga obuyambi obuweebwa abaana bano tebumukwasibwa ye nga jjajja ne buterekebwawo omuntu omulala. Kino nkiri ku niivu ino era abasaaze twagireyo nga bakambwe bali kwenda kweriza bintu eby'abaana be Bukedde TV bali kubayambira. Mu ngeri yemu David Babi ngono ye ssentebe w'ekyalo kino atuuzizza olukiiko lwetayemu n'abatuuze mwalagidde jjajja w'abaana bano okwetondera abatuuze. Kikoze mu butamanyi okubeeda abaana tiinaibwe antumye okubatwala okuziika ddaada waibwe. Ayongeddeko nti munyiivu oluvannyuma lw'ababiri bano okwagala okweddiza obuyambi bw'abaana obubaweebwa abazira kisa okuli embuzi, emifaliso, sukaali, emmere n'ebirala. Ndikubalabula nti ekyo nakikola okutulawo abaana abo kale tudde abakola kunga amategeko gakola egalagala. Ate ye Godfrey Kyakulaga ngono ssentebe w'erosa ey'okubiri mu kitundu kino naye alabudde abo bonna abanaagezaako okulemesa abaana okufuna obuyambi n'okusoma tebakwatibwa baggalirwe. Oba nga ife nga gavumenti bamulekwa abaana tukanze kugema batulemye ayeevaayo omuzira kisanga ali kukola ekintu kino tukyebaza tukyebaliza irala era mwami Magambo Samuel toirayo kutantala kukola nsonga yona yona nga totuwebuuzizaako. Ebyo bibadde bikyali awo ate bo basenga b'abaana bano ne balabulayo yenna n'agezaako okuzimbira abaana ennyumba nga gizimba ku ttaka ebali nti bakufaafagana naye kubanga ettaka lino si ly'abaana wabula ly'ebukojja. Wano abaana bano be basinzidde ne basaba bazira kisa babayambe okusobola okubafunira ettaka kwe bayinza okubazimbira ennyumba kubanga waliyo abazira kisa baagala okuzimbira abaana bano ennyumba kyokka nga mu kiseera kino ettaka ery'okuzimbako teririiwo. Bazaabo bonna ba Bukedde TV okutusobola okutuwa ebintu abantu ali mu mbeera mbi ino tweyongere okusaba batufunire we tudda okuba ettaka lye tulimu mulimu enkaayana. Tone Tumbya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.